Sadi Nze yeri yawese ng'omuntu wakuliko mitangana n'agenda era ng'akulaze nti agenze jjajja waabwe yagenze okudanga jja n'embuzi agisikanga nga bamuze tugende n'okuvuga navuze mpola mpola smart ngamanyi ndi ku kituufu oli mbuzi ye kwegambye eri waabwe. Poliisi y'ettula mu ggombolola y'e Nabweru ekutte omwoki w'Emikyomo ku bigambibwa okubba embuzi z'abatuuze ku ttale n'azitwala okuzitunda. Omulimu gwange gwa kusuubula mbuzi ndiringira mu mbuzi ennyama ya mbuzi kayuka era sibbanga ku mbuzi ya muntu. Poliisi y'e Kawempe Ttula erina Ssemaka ategeerekeseko erinnya lya Moses gweggalidde ng'emulanga kubba mbuzi y'omu ku mutuuze amanyiddwa nga Nambi Saafina eyabadde asibidde embuzi ye ku ttale era ng'ono yagisibye ku pikipiki n'agitwala paka ku mudaala gy'azitunda. Saafina Nambi nannyini embuzi eyabadde bbiddwa atunnyonnyodde embeera gy'ayiseemu oluvannyuma lw'okutuuka ku ttale ng'embuzi ye teriiwo. Twabadde tuli mu nju akaana kayo ne kakaaba. Kaabye nina yakazi kwe tukagamba twadire embuzi amazzi yagenze okutuukawo kati nze mu kuyingira zombi zaabadde bwe yagenze okutuukawo ngadde atugamba embuzi emutege awo ne tutandika okunyuma nennoonya kasa nalemereddwa bwe nabadde nsuubira mu kakubo kwambuka kwerusi kubeera osendikumbi. Sengendo Hakim nga ye wa defense mu kitundu kino aweze okufaafagana n'ababbi b'ebisolo awatali kutiisibwatiisibwa era n'alabula abagufudde omulimu nti kaakubajjuutuka bw'atyo n'alabula abatuuze okuba abeegendereza n'ebyabwe. Sengendo Karim defense wa Nabweru North 2 ate vice chairman w'abavubuka mu Nabweru North. Amukisa mubi nnyo nti abavubuka mu sayidi embenkulembera nga chairman waabwe empisa zisuse okubeera nga zisiiwuuse so nsaba nga nze omukulembeze kubanga nalondebwa kuyambibwa bantu ate nkimanyi nti mpitibwa mu kusoomooza abanyiiga bangi abasanyuka nabo gye bali naye sijja kugendera ku banyiiga ndiwo okulaba nga ekitundu kibeeramu emirembe ndiwo okulaba nga ekitundu kiteeredde ndi muvubuka muto simanyi Katonda lunaku lwaliro yanteekerateekera kufa naye mmanyi nja kufeera ebyo sikitya naye buli muntu akimanyi nti obba embuzi mweddeko embuzi zisusse embuzi z'abantu okubbibwa ng'ate baana ba ku kitundu tebaagala kugambwako bw'omugambako onampalana bw'omugambako nti onampalana. Maganjo Ward nga ye ssentebe wa zooni y'Ettula ekisangibwa e Nabweru avumiridde ekibba bisolo ekifumbeekedde mu kitundu kino era n'alabula abatuuze kubeera abeegendereza ku bantu abatambuza ebisolo ku pikipiki. Senkima Joseph ssentebe omulonde owa Ttula nabadde ndi awo nga omutuuze omu andeeta lipooti nti embuzi ye baakoze eki baazibbye embuzi ku kyalo kyange bakabbako embuzi ng'ebikumi 200 naye nkubiriza abatuuze b'Ettula ffenna security tugikwatire wamu ng'abatuuze temulekera gavana yekka kubeera nga yali mu bintu bya security obubbi bw'oku kyalo bw'Ettula twagala tubulwanyise bwenna tulumale yesi bukendedde naye tubulwanyise ffenna munkwatireko tulabe nga tulwanyisa obubbi bw'Ettula buggweko. Ku lwa MRU TV Sebata Andrew.